gye saategedde bye temanyi bulungi. Those two were Mr. Yeah and Mrs. Yeah? Wabula ekisinza okunkanga kwe kuba nti mulabye n'omukyalo omu omugagga ennyo ng'ate muwulira amuyita erinnya lyo. Ekyo omukadde kyamukanga nnyo. Dushahan musanze ne Nekelesiyo. Ate mukadde kekamu ne mulaba n'omukazi omugagga alabika obulungi ng'amuyita erinnya ly'omwana wange. Mpulidde nga neekanze kubanga Nekelesi munnange wali wagikuuma okuva obuto nga gw'ogirina naye ate ojja oti ogigaba obugabi ate nga yeeteekeddwa okutuusa ku famire yo kuba ekika kyo. Mwana wange ntidde. Nawulidde omukazi nga muyita Yeshin ng'ate alabika akwagala nnyo. Mu butuufu kino twayogedde naye n'aŋŋamba ngenda mu miitingi enkya ate olw'enkya lwatuuka muzeeyi baamwokya kiro. Kitegeeza Janshin ebyaddala eri ye famire ye ebyaddala. Kumbe eno kyeyunajjudde alowooza mu byonna ebibaddewo nga wolofu ono avunaanyizibwa kinene. Okweyagaliza okwo n'okweka omwana n'okweka omukazi n'omulemesa okutuuka ku famire ye omulimbalimba. Lwaki tewamugamba abantu be ne bonna ne batuuka okufa okuggwawo? Kale ekyo nzikiriza ensobi yange eyo yonjikiriza naye kati kye tulina okukola kwe kumuggyayo tumulaga identity ye entuufu. Gwe Shugwan ne Stone mugende munoonye Dushahan mukakase nti oyo mukadde ali bulungi kuba omusege gujja kumutta. Nze kangende ku factory nzijeyo Junction. Kaakati kye bateeka okukola kwe kakasa ensi nti Junction ye mwana omutuufu ye lady omutuufu oli omulala laya. Kino kika. Oba ogenda munnyonnyola otya naye bino byonna gw'obireese kuba wamanya ekituufu kyali ne biki kye yali anoonya mutya njeni n'otasobola kimugamba olw'okuba ali omweyagaliza oyagala omuwasa okirabe. You want to see Manager Jung? Kaakati bagenda okutuuka eno. She went to Mrs. Ye's house at noon. Ku factory nga babagamba ti Junction taliyo yagenze eri ku birthday y'omukadde n'abagenza awaka baba bakomyewo kiki. Came from Ye's house. When I entered the gate was wide open. Ntuuse gate nzikule. People said there had been gunshots. Buli kimu kyonna abamu bagamba babaddewo bawulidde ku masasi agabwatuka ate oluvannyuma Dushahan n'avaawo n'omukadde nejja kugabiri awo tebitegerekeka. Abawambye. Report this to Chief Du and ask him to start searching the railway station. Omugambe buli kimu kyonna ekigenda maaso ateeka poliisi buli wamu wonna railway stations buli wamu wonna teri kudduka. Balaseewa abatuttewa. What exactly would that thief run off to? Omugwagwa oyo kikyabala. Take Mrs. Ye with her. Omutemu oyo kikyaliko. Kaakati kyeyune n'ajjukira lumu yamugambako nti akafo kano kalungi nnyo mpulira n'alireeseewo maama wange lumu. Nandibanga ntegedde gye balaze naye si kumpi okuva wano we tuli. Katusabe busabe Katonda Dushahan aleme kukola bya kisiru byonna naye nga kyo kati kyeraliikiriza embeera yo bagitiddemu erudda wano. Junction. Excuse me. Aba atambula. Do you know where I'm supposed to go? Omanyi wa gye nteekeddwa okulaga? Yeah, I do. You're going to take the train now. Nkimanyi. Tianjin to me. Era manyi gy'olaga ogenda mu Tianjin kusinkana famire yo. Kati mukazi wattu. She's your birth. Yeeraba nga ye kennyini yeetomera ate nga yeebuuza yekka na yekka. Mother? Then gy'oteekwa okgenda yeri famire yo. Who's Dushahan? Ate Dushahan yaani era aluwa? She really frightens me. Dushahan yaani? Again. N'akyuka n'atunula eri alaba ye yennyini ye yeebuuza. Are you all right? Naye ng'oli bulungi? Don't be afraid. Bambi totya? I'll be right here. Nze wendi nja kukukuuma. Toba na kutya. Teweeraliikirira mukwano. Nze wendi okukukuuma. Mbuulira. Dushahan yaani? Ate nze nzaani? Agenda okwetegereza. Hello. I'm Junction. Munnange yenze Junction kati. No. Akati gwe simanyi oba gwe Dushahan nange simanyi. Kuba kati nze nteekeddwa okuba akifunanga kwolesebwa oluvannyuma olw'omufere omukompola omutwe n'amuteeka wakati mu mbeera ey'ekyekango okweraliikirira.
alengejja ayolekedde okugwayo nate omulundi guno ng'okuwona kwe binaaba bizibu ddala. Akatambi ne kadda emabega n'atandika okujjukira buli kimu, obuvo bwe nawwa wayinza okuba nti kati waali olugendo ng'asibula omwagalwa agenda e Bungereza, England, amaaso bagakoleko operation asobole okudda amuwase. Noono we yamusisinkana mu mbeera yali ey'okubula n'okubuzaabuzibwa ate n'atamuza okusa. Wolof yafuba okulaba nga tamuzukusa mu mbeera gy'alimu, nga mwamwagalira omwo, mwabamuwasiza, mwabaakolera byonna. N'ajjukira omusajja omu eyamukima n'amugamba nkutwala mutya njeeni yeri famire yo gw'oli Lady Mulamba, kiri kyekika kyo na buli kimu kyonna. Bambi omukadde yagezangako ng'agamba nti kyonna kye kiri mulingamba kale senga naawe oli muzzukulu wange. Maama aludde naye ng'alaba ebintu bingi ku mwana ono, naye nga yeebuuza bwebuuza oba ddala ye mwana we yennyini. Kumbe munnange bulijjo n'agamba obuntu obutono bukiikirira ebintu ebinene oluusi obulaba naye n'obinyoomerera n'ogamba era bangi tugenda okuwulira ng'agamba so namuwulirako ayogera bw'ati, so nalaba akola kino, so yaŋŋambako kino, ebintu ng'ebyo. Naye ebiseera ebisinga kigenda okujja nga kiri too late. Kano laba omuyaaye w'abatadde. Maama, You won't make it. maama Just let go. oyo mutagende yagweyo. Sometimes for self-protection, Munnange ebiseera you ebimu have to sacrifice others. okumalako mu nsi muno twesanga tuliko be tusaddaase, naye nga bo bangi basaddaase Dushaani assa abantu bangi. Maama obulamu ensi eno tebeereka, muwabaawo betweresa noga kati yo yegundiye kagende kave ku nsi katumuwone, oye kaveewo omuntu afune wasiza bwe kityo bwe kiri kati yo naye mugirike maama. It's your time to come out. Ayayayayaya, tunuulira omufere embeera gy'ataddewo yeeno ayagala omukyalo ono yennyini bannange yennyini yeerabireko ng'omwana we gwagamba nti gwazaalira ddala akkiriddeyo agudde afudde, kimubeere mu mutwe nti kati oli yafa ono yaaliwo. Sacrifice others. Bibaawo munnange mu mbeera etuuka ng'olina okubaako bojjawo gw'osobole okubaawo. Olira omutima, olira omutima, be bano saddaaka oli ofune obugagga jjawo ono. Tebiri mu byakalogo kalenzi byokka ebyokusaddaaka. Bangi bajjewo bannaabwe lwa byanfuna, si bya black magic byokka. Let go of her. Maama muleke agende. To pretend that nothing happened between us. Oyo yatutabula. And go back to Tianjin together. Tumuleke wano tuddeyo mu Tianjin tweyagale. I will be a good girl. Nkusuubiza okubeera omwana omulungi ow'empisa akwagala akuwulira. Ayayayayayayaya, mbu ye yali talina kyakkola era bangi bajjeewo olw'ekyo. Ebyo nno byowulira byennyini ebyekwaso. Options zibaawo. Oli yeefuula okuba nti mbadde nali sina kyakuzaako kujjako okutta gundi mbeewo. Options zibaawo n'okwerekereza nakyo weekiri. Ono mwana wange waakiri nfa naye nga simufiiriddwa. Yali yeewaddeyo mu ddwaliro mu kaseera akazibu n'olwaleero agamba nja kikola neera neera. Maama bw'otandikamu ne tujja gwaayo fembi bwe sigala nti nedda waakiri okufa okubako Katonda agenda okulaba ate maama gwayagala naye agenderako. Ye maama ono amwagala ono, maama ono naye ayagala maama. Akati asika maama, kumbe maama wawulira nga waliwo amusika neyeeyambisa foose eyo mukuba ku myaka gye amaanyi alina amatono naye olw'okwagala okungi Katonda agenda okulaba gwasika atagirako n'omulala. Biki bino? Kiki kino? Kiki kino? Maama munnange kati nzijukidde ddala ddala gwe maama wange. Ekinyiizo, ekinyiizo maama mukwano munnange
Munne weebale. Maama alowooza onaamutaasisa abasiseeyo bombi. Put the gun down. Kati nno muwala teeka wansi emmundu. Mother, Maama. you won't understand. Bino tobitegeera. Tobijjuwa. This situation demands that I Embeere. hold on to this gun very tight. Embeera eno yeetaagamu endwasi. I really ought to thank the wolf. He had the foresight to give you this. Nalowoozamu tebawalafuuya kukaka bukasi okuwa endwasi eno. Fair. Kubanga tekiri feeyo okujja eri muwalawo. Is it that Omwana wo. I have to do a thing? Wali toteekeddwa kubaako Just kyokolawo. pretended to be innocent, kind, Wali weefuulawo ekisa. and everyone would love you. Kumbe ojja n'emmundu kati ate ggwe nnyabo Junction. I'd always wanted to have Weeyisaako nnyo nga buli kimu kijja gy'oli ng'ewange bizibu. so hard. Nga mbonyeebonye. Du Xiaohan, Naye ggwe Dushahan. how did you Dushahan. become so vicious? Lwaki oli mukambwe ennyo Evil bw'otyo? things. Obukawu But bwaki? on me. Lwaki okola effujjo ng'ate onenyanze? Saved your life on that train. Neejjukira ku train nze nataasa obulamu You bwo. let go of my hand at the most critical time. Naye ate n'ondekerera mu kaseera akazibu n'onsuulayo nfe ng'onzigyeko nekeresi yange. The person you wanted to protect was just... Abijjukidde byonna. You had no choice. N'osalawo okubba identity yange n'ogitwalamu kati weefudde nze. Ky'ogamba era tewalina choice ndala. Your memories come back. Memole yo ekomyewo kasiru ggwe. The last thing I want to remember. Kye njagala ojjukire It's you, nti Du Xiaohan. yali ggwe Don't you dare call me Dushahan. Xiaohan. Era ye ggwe Dushahan. Toddamu kumpita linnya eryo. Murderer. Oli mutemu. I hate to hear that name. Saagala kuwulira linnya eryo lyantama. Lyantama. Janshi. You should never have lived in this world. Mu butuufu twali toteekwa kubeera ku nsi kuno. To have died in that train. Katonda yakola nsobi yalibadde yakujjulula dda. Naye kati nze kamuyambeko nkugjewo. Kankugjewo. Nedda. Omwana wange muleke. Totta munno. Kaakati yazibiridde. Akube Junction. Kibi nnyo. Agenda okwekanga ng'ate gwe bakayanira. Gwakubye. Ye Dushaani mu bwongo bwe yalina kiri. Tisaafuna ku mukwano gwa maama ono maama ajja kunjagala. Bwe naaba nze ndiwonzi ne we naaba oliya ajja kunjagala. Naye muwala So good to you. nga sikuyisiza bubi. Let my daughter go. Nkuyisiza bulungi kale kyenva nkusaba nzonzise. Naye omwana wange muleke abeewo please. Tomukwata. Nzonzise naye omwana wange muleke abeewo. Kubanga naawe ebbanga lyembadde naawe sikuyisiza bubi. Omukwano gwa maama. Ekyo ky'owulira nti tegulina duplicate. Tegulina duplicate. Mwana wange. Mom. Kibi nnyo. Mu ddwaliro Katonda afe Mukama Katonda yazza bibye. Kyokka ate kati alabye ku mwana we oluvannyuma lw'okubula emyaka n'emyaka laba ebizibu. It's all your fault. Byonna gw'obireeta kati gw'ontabula fa vaawo togeza ba omukono wolofu target bya omukono gwennyini ogubadde ne pistol. Please save my mother. Bannange mutaase maama wange. Everything now. Ne mukole buli kimu maama njutegedde munange gwe maama. Don't leave me. Teri mulala munange tondekerera. Tondekerera. Yenga gwagamba mukazi wattu. Thank God they came in time. Gwagamba So glad mukazi wattu. daughter can live. Ayogera bigambo byassanyu kati mbulumya awaliriza akakaatekeko smile kubanga essanyu lyawulira liva ku ntobo ya mutima gwe. Ng'alaba azudde yazaawa. Nga ye essanyu lyaliraba nti weeriri agaane wemba ŋŋenda okugenda kaŋŋende Really hope naye omwana wange mulamu. I could. Beebale nnyo batuukidde mu budde.
bataasa omwana wange beebale nnyo batuukidde mu kaseera akatuufu nze ne bwe ŋŋenda naye omwana wange mulamu oye maama Mama. kitalo madamu baakanda kuyita mukazi wattu ng'asirise Dushahan Dushahan Wake up, Mom. Mama zukuka Wolof mu kintu kino alinamu ebizibu bingi kubanga omusango gwe basinga omuvunaana kwe kubanga mu kaseera we yakwekera n'asirikira buli kintu kyonna wabaddewo ensobi nnyingi. Why did you give my mom a gun? You gave Du Xiaohan the chance to shoot my mom. Emisango Our gitandise. accomplice. Lwaki mama wange wamuwadde emundu Du Xiaohan would never have hit gw'oleetedde Dushahani okuba ne chance etta mama wange. my grandfather and my dad. They were Bantu bangi bafudde ng'onkuumidde mu bulimba ombuzaabuza. Wolf. Wolf What I really want is that I kaaka had never saved you in the first place. muli nejjusa lwaki nakutaasa omulundi ogwasookera ddala guno nno omulundi You in gwakubiri the first place. ng'akimugamba yali akimugambako dda ng'amwesibako amuwamba ayagala omuwasa olw'empaka. Bujjanjabi operation kumukola biki byonna abasawo batuuse jjukira ate emyaka gye tulimu gyegyo myaka si gya luno kale obujjanjabi na buli kimu kyonna tekinologi teyali waggulu ebintu tebyali byangu obutaasa bwetala kano kafuluma kano kayingira dokita ayagala musokola Door. Should we inform Uncle Joe and Aunt Yen? tukoze tutye kakati We shouldn't panic. topapa Let's see what happens next. katulinde ekiddako Stone amubuuza kati kikole tutya tugamba abakulu nti kino kyekituuseewo ku Wolof kubajjukira Wolof kati ye musika I refuse to lose you again. Stone abuuza tukole tutya abakulu tubagambe olwo nno oluba lutalo ku junction
kuba ono gw'olaba akulira gganga namba ye muduumizi kati ow'oku ntikko naye ng'ayinayo abadaani ab'eŋŋanda nabaani bonna bali awo kumutunuulira kintu akikutta atya kati gw'amuggyawo amutta ayayayaya tobaako kyonnyonnyola tobaako ky'owoza Tony abuuza Shugwani tulipooti ng'abakulu tubagambe nti wolofu akubiddwa amaziga gabayitamu. A wolf has only one mate for its whole life. Once he finds his mate, ajjukira bingi. He won't ever leave her. Yagamba Shugwani until he dies. Nti wolofu oba omusege bwe gufuna omukyala abeera omu. Shugwan. Mukyala ne bwafa oba omusajja bwafa era gusigalirawo. The doctor hasn't finished yet. Soko kakani. This is between me and Jingshan. Kino kiri wakati wange n'omukazi oyo. It's a private issue. Kyaffe kyama. Don't allow. Temukkiriza anyone to hurt her. Omuntu yenna mukoonako. You hear me? Mumpulidde? I know Mr. Bai. Tuwulidde Mr. Bai. Don't worry. Totya, tukitegedde. Abagambye kino kiri wakati wange n'omuwala ono. Temukkirize omuntu yenna omulumba kuba amanyi kyonna ekimubaako. Doctor. How is he? Ali atya? Oh, he's okay. The bullet didn't hit his heart. If the bullet had hit his heart, I wouldn't have been able to help. Mwafunye omukisa essasi teryakubye ku mutima. Libakuba ku mutima. Bannange n'alibadde nange siina kyenkolawo. Naye when Mr. Bai wakes up in a bit, make sure he takes it. Ajja kudda engulu oluvannyuma lw'akaseera waddira engulu mumuwe eddagala eryo. Get going then. Kyetaagisa nze kaneeyongereyo. Omukisa gwe baafunye gwegwo. Sasi teryakutte ku mutima. I knew Mr. Bai would be all right. Nategedde ng'ajja kuwona. Eyo bosi waffe amala gafa kati Stone mbu yeegumya. Naye nga wali abadde agala kaaba nakola lugambo. It's your time tukomawo. Mbeera eriwo weewaawo iyo yeeraliikiriza era etiisa. I haven't been working for the Bai family for very long. Eno family sinnagikolera bbanga ddene. I've seen Mr. Bai be seriously injured. Naye naakalaba omusajja ono ng'akosebwa emirundi ebiri. He got injured trying to save Miss Jiang. Ogwasooka yakosebwa ng'agezaako okutaasa omuwala ono nga bamuwambye. Kyokka ate ku luno Jiangshin. I really don't understand what happened. Yamwekubidde essasi. Both of them would be willing to die for the other. Simanyi ki kigenda mu maaso ng'ababiri bano omu asobodde n'okutuuka okwewaayo ku lwa munne. Ki ekigenda mu maaso? Eno laavu kikaali. Shot Mr. Bai in the heart. Naye ku luno yamwekubidde essasi kumpi ku mutima. There'll be much hope. Left for Mr. Bai and Miss Jiang. Sirowooza nti ababiri bano banaddiŋŋana mu kintu ky'omukwano. Mukazi nakuba essasi kumpi ku mutima kwagala kuggyawo. N'osigala ng'era okyayinamu laavu ye. Stone agamba awo mbuusabuusa. Boosi waffe wolofu wadde agamba ayagala lumu takyusa. Naye laavu agiveemu eno. Mukazi takyasoboka. Mukazi akuba essasi ku mutima. Grandpa. Stone atiddemu. Jjajja. Mother. Maama. Bonna bagenzi. Taata. I'm home. Bannange nkomyewo eka yeeyanjulira bifaananyi. But all of you. Naye ate ngenza okudda nga mwena. Have gone. Nga mugenzi bannange. Yeeyanjulira bifaananyi. Bizibu. Kyeyune. Wolofu anenyezebwa olwa byonna. My mother gave me ebibaddewo. this bracelet when she took me in as her. Maama wange yampaaka bracelet kano akakomo kano nga ŋŋamba ti munnange antwala ng'omwana we. I had my first hug with my mother. Si byangu. At Grandpa's funeral. Bonna kati abajjukira bujjukizi. Basigadde mu birowoozo abalabyeko akaseera katono bayisewo buyisi mu bulamu bwe. You must be Lady Ye and her daughter. Era ono olunaku lwe yasooka okumulaba yamukuba ekifaananyi ng'alowooza nti ye Lady Ye ne muwala we ng'alowooza ono yali ne maama we. Kumbe muneesibwe kyali kubanga ono yali ayambadde bulungi ng'era omuntu akongobaga nga n'omukyala naye bw'ati bwe yali omukadde maama. Nga bonna olabira ddala omu nga maama ng'ate omulala alinga mwana.
n'ajjukira lwe yasinkana ku jjajja we. Bambi bino byonna biruma abantu bano. Ajjukira lwe yabasisinkananga naye nga nabo bamulabanga omuntu ow'ebbali nga naye bw'atyo bw'abalaba. Kiruma. My biological grandfather. Kiyannako okubanga jjajja wange yennyini. They had always been just by my side. Abantu bano bonna bambaddenga kumpi. Maama wange, jjajja wange. Naye nga tetumanyiganye. They were looking for me for more than 20 years. Nga bannoonya kumpi emyaka 2. And eventually I was given no chance to even call them Grandpa, Mum. Nesifu naye kakisa wadde n'omu okumuyita jjajja nti oba omulala maama mpitabe. They'd have to be so cruel. What did I ever... Lwaki ensi eno yattima nnyo ki kye nalya? Nakola ki? The one who did the most wrong was Tu Xiaohan. Ate And then Bai Zhongqing. mu bonna eyasinga okukola ebintu bino. They suffered the pain because of... Era nnyiza ye Dushani. Hate them so... Kwoteeka ne wolofu yennyini kakkana. Muyaye ye yawesedda yadduse. Dushani yadduse. You were in pain. Nkimanyi oli mbulumi. Otherwise, you wouldn't have shot the wolf. Tekiba kuba kyo tewali kubye wolofu sasi. Kuba nkimanyi ogwo omutima togulina naye obulumi. Pain gy'olina busungu. Bwe bukuleetedde bino byonna. Kale okuba kukaaba. Kaaba kyonna ekikuli ku mutima okite kigende. You'll never be alone. Njagala omanye era ogume tetulibeera wekka. Tuli ffenna. Ekyo guma. Bambi. Amaziga. Yennaku. N'amutunuulira. Ng'alaba talina wamutandikira. Secretary Wang. Secretary Wang. This from Bai Zhongqing's house. Yampadde necklace eno ng'agijja wa Bai Zhongqing oba Wolof. I believe. No. For the sake of Mrs. Ye and Mr. Ye, you will hang in there no matter how hard the future might be. No more tears. Nze ngamba wakati mu byonna kyonna kye kiri. Feels like too much. Obuvunaanyizibwa bubwo era ojja kuguma. Kituufu kikuyitiriddeko like before. Era kinene. Naye nga buneewe nagambye era bulijjo nga bwe nkugamba tinze wendi. Ekijja kijje. Tuli ffenna. From that day on. Bambi kati okuva ku olwo. The ones who had caused all my sorrows seemed to vanish into thin air. Gye nali mpita ennaku. Police issued a warrant. Nali manyi nja kungubagira emyezi n'emyezi naye ennaku yakya. Mu nnaku ntono nnyo. Poliisi yagezaako okunoonya Dushani. Ne Dushani nakati akyabuze. Tetumulabako. Oba yakyusa identity oba yalagawa tewali amanyi. Era wayita ekiseera nga tulaba Wolof munnanga asumattuse essasi. Team Wolof. Ebintu si byangu. Facing the pain caused by life's impermanence. Mu mbeera yonna. How long should it take for someone to get through these things? Yali yeebuuza. Well, obulumi. Only gave myself one night. Agenda bumalamu atya oba agenda twala bbanga kinga bumuli ku mutima. Naye agamba bwatwala olunaku lumu lwokka. Yeewaayo n'akaaba naye n'ajjukira nti alina okwefuula bize. Mu kwefuula bize ne Secretary Wong kyanzijjako ennaku yonna. Era ne mmanya nti ebintu nja bisobola. Wabula saamanya nti ate waliwo embuyaga enjolekedde ey'amaanyi. There was so much turbulence in Shanghai at the time. Gye nali sisuubira. Embuyaga eno ye yali ebyenfuna byatandika okutabanguka mu ggwanga lyonna. Era awo tabu nejja. Obuzibu ne bujja butya. Tudde wa Wolof. Kino kye kisenge kye yaterekera Junction. You doing up? Ate ng'okedde. You listen to the doctor. Mbadde manyi omusawo yagambye tolina kutambula nnyo. Oh,
Mr. Bai, Mpozi. how about your room? Room yo ndowooza ogiraba bwe ngikolako okuvayo walwala ngikuuma ebimuli biki ebifaananyi byammwe The byonna room cleared by the end of the day. njagala bugenda okuziba nga buli kimu okigyemu siwulidde Clear the room? kukola kutya But why? ng'ate lwaki Perfume, nkugambye roses. zino perfume n'ebimuli bifaananyi byonna bijeewo saagalawo kintu na kimu kinzijokeza junction But naye I've sorted out the receipts you haven't gone through just as you asked me to. kaakati You can start checking them now. ono waatuukidde okumuwa information naye ng'alina kyakwisooka ojje shugwani hey, owaayi check this out. Just That now might- Mr. Bai asked me to throw away all of Miss Junk's. okimanya ngambye nkasukeyo ebintu byonna Relationship between them anti is over. enkolagana wakati wabe bombiriri tewakyali kabagatta gwomukazi akuba esasi ku mutima n'osigala ng'okyatijjukana mbu simanya ilaavu Until they bwe did. waba mwannyoko osigala omuwaayo nti simanyi agezeeko alemereko It's completely shattered all his hopes. ebyo byaggwa kati okitegeera Just do as he says. kolanga Mr. Bai bw'agambye never Eh, withdraws his orders. kolanga bw'agambye ate yo mumanyi bw'atowa woda tagisazaamu kola ekyo mukazi wattu abadde akyalina essuubi nti oba omugagga akyalemerako We're in big trouble. kaakati ate wakati mu economic crisis A notice just came from the Haihoi Bank okimanyi saying that someone from the Ye family, banka the egamba land deeds and title deeds, nti waliwo eyasingayo ebyapa lots of na buli kimu kyonna kati olwa enkonomi eyekyanze turned to rubbish. ebintu byonna kati There. emigabo shares zifuuse rabishi At first, I had no idea either. mu kusooka nange Investigated. Then nali neebuuza ani yasingayo ebintu bino ebyapa na buli kimu kyonna I don't. paka lwe ngenze mu banka anoonyereze neetegereza emikono He took all of our assets to the bank, Oh, mortgaged them to get money, which he used to buy stocks, and the stocks, obuzibu kikere yawaayo buli Mortgage. the textile mill, the title deed, the land deed. ebintu bye baasingayo ekyapa kya factory kugamba obugagga bwonna obwa yeni family We can't find enough cash to pay back the loans in 3 days' time. bwe tulemwa okusasula mu nnaku 3 The work of all its generations will be taken away by the banks. obugagga bwa jjajjaawo n'ekitaawo bwe bakoleredde kumala emyaka n'emyaka Million silver coins. bugenda kuggwaawo tuleme kusigaza yadde 10 era famire eno erangirirwe mu bwavu wakati mu bizibu ebingi babangibwa omudidi gwa ssente ogutaliiwo akiyitamu atya wetunatandikira nateera nnyongera kugamba mukwano nti so time kaba kaseerako nga kano ne tuba nga tunyumirwa ng'ate bwe yeetuyigayo main man meya naziko town council ly'eddoboozi linnyonyogera amatu go tovaawo banange mbalaba bali sitedde nnyo okukwongera emaaso n'ekiddako stay tuned shalom. There's a new look to beauty, elegance, freedom, style. Now available in the new look of the Radiant Hair Relaxer with herbal extracts and no base formula.